Chameleon bwakulaba nga oli musajja mugezi ayanguwa mangu kuwero kaminga kubanga abakulabyemu ekyomugaso tamala gefasa tewaliiwo manager gwabadde naye gwe simanyi va ku bano bajefu kiwa abajja ffe nga tutamana okwetamwa natandika okumanya omuntu gwe mbadde ntambula naye paka olunaku lwa leero nze simanyi yo namba 2 we fukasinganga nnyo ku musajja nga njagala nnyo okubeera mukwano. Chameleon nangamba walaba abasajja abaali ku Mr. Nice singa mufunayo abasajja ng'abo mu Uganda sirikyerabira oyo musajja alina okubanga yakyerabira ekyamazima buli wendaba bano bagaayi ndabira ddala abasajja abaali nga ku Mr. Nice kirowoozo ekyo Chameleon bw'akimpa nnoonya bakyali bange 14 kuba Chameleon musajja wa mukisa oyinza n'okuba otudde naye bw'oti ne wabaawo amuwa omutwalo gwa $. Abantu bangi baagala okulaba omusajja oyo lwakuba nti ffe bwe tubeera eno mu Makindye n'ababoodabooda bamuzoleya tebamanyi maanyi ge era nze Chameleon nkurespectinga emirundi gyonna ebyange bwe kiba kiraamo ndi muteekamu kubanga nze saamuggyako wadde nusu 10 ne namuggyako connection paka gyendi nkyatambulira na ku simu ze nafuna ng'ate nzifunidde ku ye nze bingi bye nakola nga ndi naye ebirungi n'ebibi naye ate ntunuulira nnyo ebirungi okusinga ebibi. Tubaniriza mugamba mutamwe kuba nti nomwekumira ku media. Makona Brands maneno era nga nkola ne chali wange amanyikiddwa nga Masembe. Amannya gange bampita Lyange Umar. Era ge mannya amatuufu original name. Olojotya okufuna ID ogamba nti kati kokole ekibiina ky'ababawunsa nga baganda bange bana abakuliyema. Ekibiina ky'ababawunsa ojja okukikola nti omulimu nagulwamu nnyo. Omulimu guno nali mukugu mugwo nakugambye nti okuviira ddala mu 98 nali musajja bouncer katuli mu 220 emeka nakagukolera emyaka emeka miyitirivu nze manye empewo bwefuuwa manye obulumi kanyama bwayitamu okubeera ekyo kyali mwe mumusanga yeesabise nga bwe mumulaba naye ffe twakoleranga webale nnyo oyayita mu bintu bingi oyayita mu ngumi zino tonalabuka oyayita mu maglaasi kubanga abatamiivu betubeeramu bantu ba bulabe oyayita mu bintu bingi nnyo esente zino ze mumuwa mmwe ku macanga nnyuka agenda mulabanga abamuyambye naye oyo omusajja ekyamazima ne security yennyini ya Uganda yandibadde eyagala nnyo abantu bano abo abantu bandibadde be basooka kubanga bano abantu basobola okubeeyambisa bamanyi bingi bayita mu bingi ne training bagiina abantu ba training bulungi abasinga obungi ba boxer ba kickboxer training ya security bagiina kubanga abamu bali mu security company ate security company ezo tezimalaga kuwa mulimu nga toli musajja mutendeke security company abantu ababatendeka baba basirikale aba UPDF UPDF Uganda Police Military Police bebatendeka abantu abakola ki abakola mu security company kale omulimu nagulwamu nnyo nengukugukamu kale omulimu gye nagutandi idea gye nagijja nti nali nkola ku club ecstasy nti ebanda gye wangambyeko yes nenjija ku club rouge neva club rouge nenjija ku Angenois nga ba Chameleon buli gye nkola gye bakolera Shanks VVD gye nkola gye bakolera ate nga nange njagala nnyo ebintu bye bakola batambula ne babawunsa nengamba nja kusaba nja kwepasaako omu ampa omulimu nensaba Shanks VVD ne mugamba nsaba kubeera nga ntambula naawe koleko obukuumi ko yo nkulaba ku ecstasy konze sebo nangamba okay tujja kusinkana ebbanda twogeremu nampa omulimu ebyo biseera Shanks VVD yali akola ne Menton Sama nga bakolako ne ku CBS Bulange kakati nangamba tujja kwogeramu lunaku lwe yajja lwennyini nampa omukisa namusanga ne Menton Sama nga bayimiridde boogera ne mugamba mukama wange nangamba Umaru kyekiriwo okonze nedda nawulira eti erinnya gwe Komando okonze sebo nangamba oyinza okunkolera kyenjagala kakati ne Chameleon yali wabbali nga Chameleon naye wali alaba yes awulira njogerako naye ne mugamba mukama wange nsobola okukolera kino na kino na kino ndi musajja mutendeke ndi professional boxer byenkola mbyewulira mbisobola
bwe mantambudde naye tosobola kutuukako wadde ne bwe mbeera naŋŋamba kisobokako nze ne bwe mbeera omu nsobola okukubeeramu naŋŋamba kale kakati nampita olunaku lwali lumu yali 31st Shanks Vividi nampita mu nkuuka naŋŋamba ti yasooka kumpita mu kitobero yes nembeerako naye mu kitobero naddamu nampita ku show eyaliko omugenzi eyali ey'omugenzi ono simanyi ani ono ow'obulwadde bwa siriimu Umar DJ no omulwadde wa siriimu atalifire bongole lutaaya yali muyimbi wa bandi nampita bagundi gwe basondera ssente abakadongo kamu basse batta so okitegedde omwami oyo sho nampita mu sho enakivubo bantu baali bangi nnyo ne tuva enakivubo naŋŋamba ku 31st tugenda mu nkuuka kakati mu nkuuka gye ndabira ne Chameleon nti basajja ba mutawaana nga baleese maama Mia awo nga bakabi nga n'ebisu bine oyo nga bonna ate bali ababadde bamuzole ate gwe batambulirako bonna nga bafeeriya bonna nga bafala ate omwana yes kati nentandika okugamba Shanks njagala nnyo omusajja oyo okubeerako naye naŋŋamba ate onnina ate oyo osobola omubulwa oyo mutabani wange neŋŋamba neŋŋanja mufuna kati ate okufuna Chameleon okubeera mukwano gwe ate Shanks Vividi ate yamumpa simanyi na bwe kyajja nenfuuka mukwano gwa Chameleon saagala nakulimba olabiraawo ng'ebintu byekoze yonna gy'abadde atambulira yonna mikwano gyange nga be bamubeerako kakati omuntu eyamuliko yalinga mukwano gwange nga wakabi nnyo kati netambulanga naye netwogerezeganyanga naye muganja ja kumuvi angamba ojanga ono omusajja talina ttabu ojanga netwogera Kamili bwatu bwe yandaba ate nga alaba ne byenkola omuntu bw'aleetamu ezzoleyo emu yes naŋŋamba ti Umar ti oli musajja wa kabi nimugamba olotadde Shanks ozze wali naye mbeera naye bunanga obeera nabo yes naŋŋamba ojanga netutambulamu tubanga tumuvinga nze sirina ttabu ojanga netutambulamu ti omanyi omuntu bw'afuuka owa kabi n'abantu abamuzalawa baba bayitirivu kale nze abalabe bangi bennina naye ate nze siri muntu waki siri mubi naye abantu kati banfuukira ekizibu abantu bonna be nasanga mu music kati baafuna obusungu baafuna obujja obusungu bonna babuza Chameleon yes nze ne gye survivingide okutuuka wendi tebamanyi naye mukama yakoze eki kisa kya mukama neŋŋamba musajja engeri gy'ayogedde bw'ati nja kutambulanga naye tewaliiwo manager gw'abadde naye gwe simanyi va ku bano bajefu kiwa abajja ffe nga tutamana okwetamwa kubanga bajefu we bajjidde nga baana bato ng'obalaba nga bato avudde ku William abadde atunda masimu ne Amufre muganda wa Chameleon nga Jeff aguza Chameleon masimu ne Chameleon amulabamu obujagujagu nga musajja mugezigezi okitegedde omusajja muyivu musajja amanya abantu bamumanyi amanyi ebintu bingi byali amanyi Chameleon bwakulaba nga oli musajja mugezi ayanguwa mangu kuwero kaminga kubanga abakulabyemu ekyomugaso tamala gefasa amanya abagezi amanya abasiru omugezi amumanyi n'omusiru amumanyi yes n'omulwanyi wa kabi amumanyi ne fala amumanyi era ye mu babawunsa bonna babadde atambula nabo abamanyi obuka bwabwe ne bafala abamanyi olwo mutambudde ne Chameleon tambula naye tugenda buli wamu nga n'abanzoleya bangi naye nga nze saagala beemanyiiza nnyo kubanga nakimanya nti buli otambula n'owakabi ofuna n'abakuzoleya bangi kale abanzoleya baalinga bangi nnyo nga ndi naye baagala okulaba baagala okumulaga nti nabo baakabi kati nze ebiseera ebyo nafukasinganga nnyo ku musajja nga njagala nnyo okubeera mukwano gwe ate nga naye nkimanyi neetaaga lwakuba ye talaga ye kuva dda musajja bw'atyo talaga nti akwetaaga
naye ate bwe batoliwo abawulya muli awulira okimanyira eno mu banno b'obeera nabo banno bano bw'omanyiramu nti omusajja akunyumyako bambi ti musajja oli wakabi akunyumyako akwagala so mwaka akadde tutandika okutambula naye tuvuddeko wano e Uganda tutandise ogendako ne mu nsi ezitulinaanidde Kigali nali naye ku show y'aba Peace Square ba Peace Square ne Chameleon awo yagendera washe mugiraga mmwe ewo yagendera okubuuza ku president wa Rwanda ate ba Peace Square ne babakwata bonna nali naye ne tuva e Kigali ne tugenda e Burundi nga balayiza president wa Burundi bamaze emyaka 2 tebalabanga ku ssanyu Chameleon yali omuyimbi omukulu gwe bayita era mutabani wa president wa Burundi yamutwala akwataganye ne Posiyano Lwakataaka owa wano Emma Serugo Kavuma Keti Balamu teyabirimu n'Abitex kakati ebyo biseera nga Jeka Kibandi yekubira Lion Island nagendera mu bus Chameleon ne Wizo ne bayita waggulu nga Palaso bye biseera tanabana kuyimba Yerizadi nga kyetumye Yerizadi webale nnyo mugenzi Ekke nga akyasoma nga bakyali baana bato yes nentuula ne Jeka Kibandi ne tugenda ne tutuuka ku boda ya Bujumbura ne Rwanda abantu ne batandikira kasa twayingira bwe tuti so twasanga ne Fuso ngeyidde nga bajocheza oba bali bayekera batugamba bayekera be bakoze kya abatu wero kaminga ne batugamba bayekera be bayo kye motoka eyo twagenda tusange moroka mu kubo nga bazajja nenga bano batunyumiza abali bamanyimuko ku luzungu boogera ne bakirifa abo bababuulira so ne tutuuka e Bujumbura my distance ndoza gali mailo nkaaga kumpi naye okuva ku boda enduulu yokka nga balaba ekyenjawulo twagenda okuyingira mu Bujumbura ne Chameleon twamusanga atulinze nga yagala tukolemu drive mu Bujumbura abantu bamulindanga boolaba bwe balinda Sebaggala omugenzi lwe yava ku airport ng'ava mukomera mu America ajja mu Kampala bwe bati abantu bwe baali nga boolaba laale za president bwe zibeereza amaanyi nnyo bwe tutuuka mu Bujumbura Chameleon n'alinnya waggulu ku moroka ne bateekako shida za dunia bakuba mama mia bakuba shida za dunia mama mia shida za dunia naye nga abantu mu Bujumbura butambaala bukabuula banga bakaaba amaziga nenga sanyu tugenda ku hoteli sawa zalinge mu kitundu tuyingira mu hoteli mwe yali agenda okusula tumulekawo awe nategerera Chameleon amaanyi ge nali sigamanya nga mumanyidde Uganda ngolaba mu Uganda olaba muyimbi wa security ye teyaddamu kulabikako ne batugoberawo security muliko eri nga ya president ne mutabani we mwero ne babateekawo batulabanga mbwa ebyo biseera nagenda n'ono mwana Isa kati mutamive na kuzino oya kubako bebe kulo ba mujukira omweru nali ne Isa nga fetu muliko fekka kakati bye biseera nga tosobo Chameleon ne wobofa era fe twatuko kuva e Bujumbura nga ebya Chameleon tetubimanyi batuwambye dda baba wamba ebya Chameleon ne musalawo mu biveeko esebo ngabola ba Ekoni wano be bajja wano ne babawunsa baabwe abayimbi bo mu America bonna abazze wano bonna ne batuka wano ne bagujjako security yo ne bakuwa security yensi fe batukola kati ne tudde limba Jeka ne tuwotera maba bana ba Jeka Kibandi bakirifu bazizi jemba ne tutandika kunyumya ate embozi ndala kuba naziza ziyo ne bibiseera yali mukubi wa gita kakati ebyo biseera bwe banjija ku musajja kyamnuma ne kinnuma awo nkitegeera toyina bwogenda communicatinga naye bwe mutuuse eri line bikyuse ngamba mama nyabo kati nze ne negumya sawa nga 2.3 nenvayo gye twasuze wansi nenzija nga ntambuza ebigero omwo baba ali batwambaza taaga ng'omuntu yenna ajja ku nefa sanja mulaga siri munansi nenzija ku hotel
nensanga nga bapromota bamutawaanya tebamuwadde balance ate baagala agende ku VIP show ng'atabuse yali mu lukuubo n'abaganjagala ssente munazze kukola muntu alamutya ku show nga sinafuna ssente zange balansi wange kati bapromota bafunamu ka meeting ngenda mu ka meeting k'abapromota mbaana akatuula bwenti gwe nonze empise mbizibu ebyenjawulo nze goolaba nzi ali wano mbaana akatuula mu meeting y'abapromota bwe pa promota yankwasa sigenda kumwogera wano n'ayogera ne poliisi yalimu omwo mu hoteli n'ayogera ne poliisi gye baali batambula nayo ne security ya hotel ne bantwala ng'omubbi w'akasimu nga bagamba neereese e Burundi siina kye nanonye era tebategeera nayingidde ntya e Bujumbura eŋŋamba ye kati bano bankwata olulimi lwe boogera sirutegeera eŋŋamba ngenda kukola ntya akati baba bantwala waliwo omu eyalengera ku bapromota najja nga ngoberera n'atuuka ku mmotoka n'aŋŋamba Umar ngenda kujja ku poliisi bwe bakututte emugamba jangu omperekere n'alaba bwe bakoze eki n'akolegana ne bali abategesa abeeri n'akolegana nabo kati etteeka lya Burundi omuntu ne bw'oba muntu essaawa 24 bakuta ebyo ebiseera baali bakuta kati bantwala ono teyajja ku poliisi ne bansiba ekiro ekyo enkeera ne bantaata ekiro sawa 2 mwezi munnya baba tewaliwo complainant tewaali wadde n'oku ne banta nenzirayo ku hoteli we banjije nenjogera n'asikaali nampa omuwala nga amanyimu Oluganda omuwala ne mubuuza ku hoteli eyo gye twali twasuze abajjekaki gye baasula nenzirayo ngenda okutuukayo nga bagenze e Kampala no nga bagenze ku show ey'okubiri ne mubuuza show eriridawa gye bagenze nandagirira ku kisaawe baali bakoze eki natambuza bigere nengenda ku kisaawe nagenda okutuuka ku show nga Chameleon ya performinga awulira nenga nsigenda mwefasa kambere byange era ne security nga yatuganye nenzira backstage bweti nga ndi walakoko n'alinya waggulu kanaala n'ayimba oluyimba ne lugwako Mama Mia no shida za dunia nakka wansi abaye akatuuka ku stage babawo omugagga najja n'agula oluyimba olwo n'addamu n'alinnya abantu baali bangi nga ekisaawe kya Bujumbura nga kijjudde n'okukiggala bakikoze eki Chameleon n'alinnya ku stage n'alinnya waggulu kanaala n'addamu n'akuba oluyimba naye nga buli ali mu kisaawe akuta akatambaala keeru ng'akaaba ssanyu awe nategeerera amaanyi ga Chameleon ne mmanya ono omusajja si wa bulijjo era bannayuganda abamuzoleya bali ku byabwe okuva olwo natandika okumanya omuntu gwe mbadde ntambula naye paka olunaku lwa leero nze simanyiyo namba 2 we wadde namba 3 ayinza okubaawo Lutalo David kubanga ye musajja asobola otegeka show neyewuunyisa abantu ng'eri mu kyalo n'akuba ekisaawe ne baggalawo ne baggalawo nti batujjudde mu ddeeka ye Lutalo gwe naakakirabako yekka ate nga ye namba 3 naye yennyini alina okuba nga akimanyi kyogera ndi mu kamera wano Lutalo alina okuba nga akimanyi nti namba 1 ye mukwano gwe Chameleon kuba naye mukwano gwe amwagala nnyo alina okuba nga akimanyi ye namba meka alina okuba nga akimanyi nti ye Lutalo nga ye namba 3 Chameleon namba 1 ye namba 2 Lutalo ye namba 3 sikyogera nti Chameleon mwagala nnyo olw'okuba yali boosi wange yali kati nze boosi wange yes owulira ate sinoonya kubeera mukwano gwange nze mikwano nyina mingi kayigimu sikyagimanyina gimanya gye nnina kati yes so Chameleon nti olw'okubeera nti nava e Bujumbura nga mutegedde kati lunaku lumu tugende Tanzania kwolwo olunaku era ng'okyali naye essebo alina mukwano gwe
Mr Nice eyo sho nagenda nga sigenze na kumukolera nga njagala genda kulambula naye lunaku lwe twali e Bujumbura olunaku olwo bannasangayo ne promoter omu kubawano sigenda na mentioning era ng'ayagala Mr Nice kati Mr Nice yali azannya pool we twali nengende wali promoter na promoter ngagamba njagala omusajja ono naye omusajja ajeeyita Ayogedde dda ne manager we ne manager yennyini amutya nendaba Chameleon bwenti nenkakasa nti Chameleon musajja wa kabi nga Mr Nice eri bamutya bamuwa respect wazanyira pool security ababouncer balinga bana nsonda ku nsonda nga bambadde nga boolaba ono era eno idea y'ennyambala ekyamazima buli wenda babano bagayi ndabira ddala abasajja abalinga ku Mr Nice twakomawo e Uganda Chameleon nangamba walaba abasajja abali ku Mr Nice singa mufunayo abasajja ng'abo mu Uganda Umaru osobola okufuna sente n'okola security company siri kyerabira oyo omusajja alina okuba nga yakyerabira. Chameleon yakugamba nti okusinziira ku nyambala y'abasajja abakuumanga Mr Nice yes lwaki tufuna sente ne tukolayo security company ne tufunayo ebisajja ng'ebyo nga binene birabika bulungi byambadde bulungi owulira ng'ate biri professional mu bye bakola n'agamba Umaru bwe mukola ekyo wano mu Uganda emirimu giba gigenda kubatta kaakati ekintu bwe yakiŋŋamba yakyerabira nga mukwano gwange ye yakugamba bugambi ku mboozi kunyumya mboozi nze n'ekigula kati olunaku lumu tuli ku Serena tusanga omugagga akwata essaawa ava mu Serena bw'ati afuluma ffe tuyingira ne Chameleon omusajja n'ajjako essaawa ku mukono n'amugamba essaawa eno nagigula $10,000 naye olw'okuba musajja gwe nkwagala nnyo nsanyusa n'agijjako n'agimuwa yawulira ssebo ekintu kye yakola n'amugamba essaawa eno ngikuwadde simanyi kirala kye yamuwa kuba nalaba badde ebbali kuba Chameleon musajja wa mukisa oyinza n'okuba otudde naye bw'oti ne wabaawo amuwa omutwalo gwa $1 ng'ate amuwadde buwi ng'amwefasizza bwefasa nga muli mu night club oba mu bbaala n'ozimuwa oba muli mu hoteeri y'akabi namuga Chameleon yeggwe nakwagala dde okusinkana abantu bangi baagala okulaba omusajja oyo lwakuba nti ffe bwe tubeera eno mu Makindye n'ababoodabooda bamuzoleya tebamanyi maanyi ge naye nga waakabye emirundi gyonna kakati omusajja bw'ajjako essaawa ku mukono n'agimuwa ne badda ebbali ne boogeramu obwama ne bava mu bwama ne tuyingira n'omusajja n'agenda ne tuddamu okumusanga n'amugamba nti muganda wange ng'otambula wekka bw'obanga olina woolaga ti ono omusajja bamuyita Umar Komando mukwano gwange nnyo ate y'omu ku security yange basajja mwesiga ali trained bulungi omuyitanga n'akuwerekera wonna gy'oba okoze eki gy'olaga era nze Chameleon nkurespectinga emirundi gyonna ebyange bwe kiba kiraamo ndimuteekamu amazima ga Katonda badde nsaba Umaru ng'otunudde mu kamera badde njagaluddemu statement eyo yes ng'ofudde ekiraamo kye mu kiraamo kyange ebigambo bye yaŋŋamba takyabijjukira naye mu kiraamo kyange ekyamazima ndayira nga ndi musajja musiraamu bwe ndi musooka okuva mu duniya Jose Chameleon yes olw'okuba nti yanguza idea ye gy'atakyajjukira bwe ndi musooka okuva mu duniya mu kiraamo kyange agenda kubeeramu abamu ku bameeta bange yes bw'ali nsooka tewali buzibu naye bw'oli musooka bwe ndi musooka mu kiraamo kyange nimuteekamu nti oyo musajja omu ku be nalandirako kibi nnyo omuntu okuva mu duniya oba kibi nnyo omuntu okuva omuntu okuyambako n'ogaana okumwogerako nga mulamu talina kyagenda kunyamba saawa zino naye yanyamba kubanga nze saamuggyako wadde nusu 10 naye namuggyako connection paka gyendi nkyatambulira na ku simu ze nafuna ng'ate nzifunidde ku ye nabano okubeerawo kwabwe connection za Chameleon kubanga yan connect yes nafuna esimu ezo
2 ezo okuli n'omuntu eyatutuusa gye tuli nenga nali ne Chameleon nina essimu gye nafuna nga tuli ku church e Masaka ku Lutikko n'agamba omukulu afande ti njagala ku simu yo Umaru afande akumpere ku simu ne mugamba mpe simu yo kuyigwo giyina n'empa y'essimu yange nentereka essimu y'omusajja okumala emyaka ndowooza gye nabeera ne Chameleon gyali gisigaddeyo mu maaso teyaginsaba nze bwe natandika bano abantu ze simu ze natandika nazo kati kitegeeza nyina kye namukola ki Chameleon tebamuggyako sente omuggyako kkubo likutwala kufuna si sente so Chameleon tomwevuma nze bingi bye nakola nga ndi naye ebirungi n'ebibi naye ate ntunuulira nnyo ebirungi okusinga ebibi so abantu ekyo ekintu tebakiraba so kakati eyo gye nvudde wa Chameleon onampa omusajja oyo omusajja ne mukolera ate teyampa oyo yekka nampa n'owookubiri bamuyitanga Haji Jamiru Sentongo eyayitanga omugagga w'e Masaka oyo yasasaanyanga Sentongo oyo so baagulubanga nnyo ne Medi 5 Medi 5 yabeerera ne Bad Black kati nze we nafunira omusajja oyo ng'ate ali kumbiranye ne ba Medi 5 kati nga nze mulina nanneerabiza ne Chameleon omusajja nga mpa sente $25 olunaku kwa 3 nkyogera ntya Allah ndi mu kisiibo Chameleon nze nkugayisa mubalangako sente namubalangako ku buli ntwala kufuna sente olwofunye omugagga akuwa $3 25 kwa 3 naye ng'omulimu gwe mukolera ndi personal bodyguard ate nga ndi personal instructor omusajja oyo ne mugamba trainingira Hotel Africana jukira nkugambe gye nali omusajja n'angamba Africana yameeka ne mubuulire ebbeeyi najja n'asasula omwaka mulamba ezize ne mu training emyezi ng'ena n'angamba sijja kusobolawo amazzi bintu bya sole mu nsonyiwe bannange okukyogerera ku media n'agamba wano saagaddeyo waganye nsobola okutwala ewantu Umaru nze nkutwale ne mugamba nyina kusaba management ne ngenda ku wa manager n'omugagga ne musaba ne mugamba nja kujjanga olw'eggulo training abantu niyo omusajja ampadde omulimu alina hotel gyayagala tuddeko n'agaano gyatula n'antwala Kabira Country Club ebukoto wali waggulu wasudiri yes n'asasula omwaka mulamba n'ansasulira omwaka mulamba Kabira Country Club yali ya $3 ebyo ebiseera n'ansasulira omwaka musajja yalina sente kati oyo omusajja nange mwennyini nali simanyi nti ndina mugaggafu ge naye namutegeera bamukutte nga bw'olaba sipapa we bamukwata we nategeerera obugagga bw'omusajja nti musajja gwe nalina yali w'amaanyi n'emitwalo 25 ge yali ampa nategeera bamukutte nga tugenze wakaawe nategeera maama nnyabo omusajja bintu ebyo saagala na kubyogerako sijja kubyogera kubanga byali bintu bye yes Haji akaseera ke yantuusaamu kaali ka muwendo kati ekirowoozo ekyo Chameleon bw'akimpa nnoonya bakyali bange 15 mbayita ku Big Bar wali ekibuye Tone Sempijja we yabeeranga owa mwami Kadoogo olwovudde wa Chameleon akuwadde omugagga bamukutte olw'ebizibu bye omugagga mbeera naye akabanga omugagga sente ze yampa nazikwatanga bulungi era we mbadde ngenda okubuuliza nti omanya abagagga babawa ne mulowooza nti ateza mmwe ekisooka yampangisirizanga apartment entinda apartment eyo nenjibeerako ebbanga lye nabeera naye ate nga nsasula buli lunaku $25 kwameka ate nga ntuma eri ebintu bye ogenda okusasula abakozi nga n'akasente kennyini nze nkwata n'ensawo nasobola okumufunako ebyaddala namuvaako nina sente namuvaako n'amaka nga zimbye era mwebaza akati omusajja oyo bwampa sente nenfuna nenzijukira ekirowoozo bigambo Chameleon bye yaŋŋamba neŋŋamba nedda kankolese security company kati mpita bakyali bange 15
nga sente ozifunye sente nzifunye obayise nembayita omuli omwami oyo golaba oyo eyalina ettone Sempijja oyo omuzajja omukulu muzeeyi Jagwe waliwo omwami ene mu kibiina kya Bouncers Association yakolanga ow'ebyempisa bamuyita mwami Godfrey Sewagudde mpita abantu aba babiri mbagamba mbeetaaga nga tebamanyi ninamu mwami Jagwe yali yakava Bungereza mwami Godfrey Sewagudde ng'akola mu State Council ne bajja ku Bigiba ne njogera nabo ne bagamba mbagala basajja mmwe nti njagala tukole security company nga Peace Corps bwe yali eyo mugenzi Kabengwa gye yayina ne mwami Kasasa eyali nga mujimwe na Kivubo Peace Corps yagwa ne naffe twagwirako tuzeewo ekintu ekyo mujimwe ekyaliwo kubanga security company yali y'amaanyi nga ne poliisi egyenyumiririzaamu ekirowoozo bakibayinga awo wennyini tebaava nawo ne bagamba ffe twakyagala dda naye mutako ono ne mugamba gwe wakava Bungereza sente oyina owulira naawe okola mu State Council sente oyina nze ngenda kuyita abantu 15 ku Lwokubiri tutuule lwali lunaku Lwakubiri siri lwerabira ndooza ne leero Lwakubiri olwo lunaku lwa muwendo gyendi kakati nempita abantu abo ne mbagamba ku Lwokubiri lwa wiiki ejja ngenda kubayita tuddemu tutuule wano ne mbagamba naye buli avudde wano ajjeyo n'abantu bameka babiri bwe muba muleeseyo ababiri nempita abantu 13 kitegeeza mmwe ababiri nabali ababiri tuwera 10 na bameka nze ngenda kuyita 13 nga nammwe kwe muli owulira muleeteyo babiri nti atujja kujja n'omuntu omwomu era bajja n'omuntu ogwo ne tutuula 10 n'abo ne mbaguza ekirowoozo ne bakigula ne bavaawo buli omu ne muwa mutwalo nga transport ne mbawa amaanyi agakola ki agakomawo Tuesday yadda ne tutuula 15 bwe twavaayo 15 ne mbagamba bwe tuddamu okutuula Tuesday mujje 10 na bameka ne buli omu ajje n'abantu bameka be bantu bameka abantu babiri kitege kati mujeyo n'abantu babiri buli omu naleeta n'abantu babiri awo wetagawo kati maani anti 3 bali baleesa 3 be bantu bameka 9 yes kati ne tuwera ko olwo abantu 9 nagenda ne milioni 1.5 mankimanyi emitwalo 9 njagirekawo abantu ne bayinga ekirowoozo abantu 9 tona abayitawo bwati Sempijja n'abalaba nanyenya omutwe nansanga kupaka lasti ekiro ekyo nangamba nakulabye oyina abantu wali ku Bigiba mwabadde mubalaka ki konze twatandika ekitongole kyaffe ekyabakanyama naye tetunafuna linnya mbadde nsaba tutandikire awo ku Tone Sempijja ne Umar Komando olutalo okuba lwali lw'amaanyi ensi yali endulaba so yensonga eyo oyo ye Umar Komando gye nvudde wange era nze ku ssaawa zino nga mmaliriza njagala okutegeeza bannange ti ku ssaawa eno ndi president wa Bouncers mu ggwanga betuyita Bouncers Association Uganda nga bwe mulaba personal bodyguard wange bwayambadde bwettu bwe twambala ne uniform endala tukola ku mikolo mu bifo ebisanyukirwamu night club amabaala mu events abayimbi gye bayimbira tukola bodyguard ku buli muntu yenna naawe ankozeko interview tusobola okuwa obukuumi yonna gy'oba otwagala tukola nga tukolera wansi w'ekitongole kya Uganda Police era tukola n'ebitongole byonna ebikuumaddembe byonna era ffe tubadde tukola emirimu nga tuyamba ku security y'eggwanga president wonna wabadde akola wamu yonna ne election zonna ze mulabye ezaleeta president Museveni ffe twakuuma akalulu ako so ye Umar oyo mwewuliddeko omukulu Umar bulega musajja musiraamu nnyo engeri gye tuli nti tuli mu kisiibo akadde katukutte naye ate njagala okubategeeza nti mumulinde olutalo olwaggukawo olw'amaanyi wakati wa Umar n'omukulu amanyikiddwa nga Tone Sempijja njasi tubagamba nti musubscribinge mulayikinge ate mukomentinga ebirungi bikyajja maaso tubaagala nnyo mweraba